Essuula ey'abiri erina omutwe gugamba nti ebibala by'omukago akutwala ekiro. Essuula egenda bw'eti: waba wayise ennaku 2 zokka nga tumaze okutta omukago, Mirembe n'ambuulira ekyama ekyammala akatuuyo mu mubiri. Yasooka kunsaba mmusonyiwe olw'obutambuulirirawo kyama kino nti yali tayinza kumbikkulira bya lulyo lwe nga tanninaako luwenda, ate ng'okumbuulira ekyama kino yali ateekwa buteekwa okulusiinyaako. Awo teyalwa n'atuuka ku ngeri gye yagendamu mu kisaakaate. Bwe yali ng'akyali muto nnyina n'afa, ate nga wayise ebiro bitono ne kitaawe n'agoberera, n'aleka ng'alaamidde Pyati Sololo okuba omukuza we, kubanga Pyati ne kitaawe baali banywanyi ba mukago. N'ayongera okumbulira nga kitaawe bwe yamulekera obutitimbe bw'ebintu ebyakwasibwa omwami Pyati, oyo omukuza we, nti kubanga kitaawe yatya okubikwasa baganda be ng'alowooza nti bagenda kubyekomya bamudoobye ennaku oluvannyuma. Nti nno ebintu ebyo kitaawe yabifuna ng'omugabo gwe ogw'omunyago lwe baatabaala. Bwe yakwasibwa ebintu bye ne yeeyongera nnyo obugagga n'amaanyi, anti nga leero buli kyayagala akyetuusaako, nti era abaddu bangi n'abazaana abaali aba kitaawe mu kisaakaate kya Pyati bakyalimu. Wano we yatuukira ku kigambo ekyankunkumula ng'ayogeza eddoboozi erijjudde okutya n'ennaku, n'aŋŋamba nti, omwami ayagala nfumbirwa omu ku batabani be. Nali njasa mambeeko kye njogera n'ansirisa nti, ogira nno ogumiikiriza mmalayo bye nkubuulira. N'ayongera nti, ye anjagaliza mutabani wadda ku muggulanda gwe mba nfumbirwa, kubanga amanyi nti bwe nfumbirwa oyo kiba kisalidde mu ntamu, anti ebintu ebyo byonna nga byakufunda ku ye. Naye bwe nfumbirwa omulala, olwo nga batema kubyawuzaamu okutuwaako ekitundu. Naye mutabani we omuggulanda Kimojo Kagulu Kankwala neesibyeko ng'ayagala y'abantwala. Ye omwami amanyi nga siyinza kumwagala, ate era naye amuyita mulalu mpozzi lwa butamwagala nnyo, kubanga mu ddalu ndaba nga bombi n'omwana waabo baakalira ku njala, naye anti omuganzi. Kyokka tayagala kunyiiza Kagulu, kyava ayagala ekigambo eky'okumugaana kive mu nze. Olumu awo yampita n'ampikiriza era n'annwenweka obugambo bungi oba alaga nti ayagala omulenzi oyo mwesammuleko ye alyoka afuna ebbanga okunfumbiza oli gw'ayagala. Eddako yambuuza obanga situuse okufumbirwa era mmubuulire n'omusajja gwe njagala, obanga simulina yandabira owuwe. Nze ne mmutegeeza nga bwe sinnatuuka kufumbirwa, ate ng'atya okunkaka olw'empaka. Alina abantu abaali mikwano gya kitange baatya, era nange ntyamu okumulaamira omukago. Ate ennaku zaakayita ntono kasookedde anziramu okumbuuza lwe ndifumbirwa, era n'aŋŋamba nti omusajja gwe njagala gye mumutwalire yeenywere ku mwenge. Bwe namuddamu nti simulina, n'aŋŋamba nti mwana wange, omutwe guno ogulabye envi bwe zitandise okutobeka, manyi nno bingi by'otonsuubira kumanya, anti eriiso ly'omukulu era bukadde magezi. Kino ne kintegeeza nti nno kyandiba ng'olujeejema olukuliko nti onjagala Kagulu Kwankwale yalumutuusaako dda, so ate nga talema, anti omumwa ogugwe tegutuulira awo. Mirembe ng'ayongera okunooganya nti ekisinga okuntiisa kwe kulaba nga buli muvubuka bwensekera oba ntunuulira obulungi tewayita bbanga nga tannattibwa oba okubula n'abulirako ddala amagendere. Konze, lwaki tofumbirwa mwana wa mwami? Mirembe, mu mazima simwagala, naye nga bwe ssaagala kumazaawo baana b'abakazi, lirwa ddaaki n'empalirizibwa okumufumbirwa. Konze nti ye abatta atya? Nanziramu nti abatta mu ngeri nnyingi, ate oluusi mu kyama ayinza okukuweerera abantu ne bakutega ne bakutta, oba bayinza okukuwendula ne bakutwala eyo mu bibira ne bakugaŋŋalamiza eyo. Emitego egyo gyonna bwe gikulemwa, alinayo gumu ogw'enkomerero n'antavuunukwa mulamu. N'antunuulira nga yeekabyemu n'antegeeza nti omwami bw'alaba bayagala okutta baweze ng'ate bamulemye okukwasa mu ngeri endala yonna, olwo ng'assaawo omuzannyo gw'amafumu ng'agenda agulirira agasajja gannakinku mu kulwanyisa amafumu gabamuttire. Yamanyi gy'agawa Kankula. Awo amateeka nti mu muzannyo abalwanyi bafumitigana mikono gyokka n'amagulu, so ng'akuusa bukuusa, kubanga abalagira bafumite mu kifuba abo baabalaga n'obubonero babatte. Ate oluvannyuma ne yeekobereza. Ne mmubuuza nti nsonga ki esinga okubassa? Mirembe n'akubira ensingo nga yeekotese n'agamba nti mwana wa ssebo,
Naakugamba nti nsonga ki abamu abattira byabwe, abalala kubalowooza nti baagala bakazi be, ne googolimbo w'ebirala nkumu. Ne mubuuza obanga siyinza kugaana kulwana mafumu ago. Yannyanukula kimu nga ntunuulidde nti oyogera otyo kubanga tomanyi pyati. Tasala amagezi gonna okukuteekamu olw'empaka. Ye waakiri teyeesonsa ku b'omu maka n'abazisa omusango era obeeremu. N'ayongera nti naye batono baakyawa abaali baabudde omuzannyo ogwo, obanga waali wabaddewo n'omu nze simulabanga. Nze kwe kumuzzaamu olusajjasajja nti nze bw'ali nnonda kunzeeko olisookera, nze ndiba kijjolooto. Nanziramu nti bwe gulituuka ng'oli mulamu. Awo n'ansemberera nga mukutte ku bibegabega bye byombi, n'andalamira n'agamba nti kulabidde abakulu abaafa osaana weekuume nnyo, kubanga weetooloddwa akabi kanene era kyandibadde kirungi singa saakulaba. Ne tuyimirira bwe tutyo okumala akaseera nga tusirise, buli omu nga yeesolosezza mu birowoozo bye, era mu kaseera ako bwe nategeerera nga Mirembe mwagalira ddala. Bwe tunnaba kwawukana yankuutira nga bwe tutasaanidde kulabagana lutata, era nga sisaanira kutuma muntu mulala yenna gy'ali okuggyako mmeeya yali ng'omwana wa nnyabo ddala. Nga nze nali taye n'alitoola era naye n'ansuubiza okuntumiranga omuntu omu yekka, najja. Essuula awo ekomye, weebale kuwuliriza.